soko benga mpamu alingo leta fangon soja abantu bayinza olowooza tulina muntu mulala sina Biswanka yennyini. So we tell you, fangon soldier, I'm gonna ask for love. Loving you is my full-time job. When I come to you, don't reject. Nze bwe nkugamba nti nkwagala, I mean it, don't hesitate. Someone pick a chance, I take you home, I'm sure you no go regret. Yeah, man. Are you sure you know? I'm sure you no go regret. I'm sure you no go regret. Amaze ofuna empi bankuba empi ez'omukisa. Naye kenyini yakyogera n'agamba Uncle P bw'onsanga nsamba busambi. Kali ngenda nkuba akayimba kamayuka nnyo. Eggali owulira mu bulintika. Wulira eggali y'omukulu nga tete kyamuwulira. Eggali? Eggali batambula nabo? Ibula Kabadia nga ayagala kuumanze. Yakabane mujja kudeetera ebizibu omusajja ngobe. Ngende mmanju okweyamba baagala bankuume. Ne baganze siri kibanda. Ngulira. N'oluyimba lumu. Baganze n'oluyimba lumu naye mwagala munkuume. Ibula Kabadia nani? Ne champion gudo ngavudde ku ali ayagala kuumanze kati omukulu n'abala. Dogo na yagala fuka kibando mpya mu fangon. Kati ate nga jugula ne mukayimba muli. Ne mukayimba nga muli mwaka gamba. Fangon soldier. Oshuulira. Kanoza nalozo ono dogo. Ayagala kuwamba gali yange. Kabadia ayagala kuumanze. Nenga azembaga temunkuuma sinze kibanda. Nina akayimba kamu. Oya ina bungi bungi. Najja wezi basasula nenga bannemerako. Kati omukulu we yabimanya n'ataje. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti nkaga mu 7 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad tubanirizaako nnyo mukutu gudu talent kwe tulinde ne Mayira Angel wano ku kamera twongera bajikiza ntukola airport pickups osobola okutambula naffe ng'okoma okuva ebweru w'eggwanga tubebaza mwenna abatambuddeko naffe ndowooza embeera mugitegedde nga bw'ebadde etambula. Namba esimu eri 0706794729 for airport pickups gwake etonya tambula naffe. Tulina Biswanka wano waliwo Biswanka mukwano gwaffe. Namulabanga ku TikTok okuva emabega nga ndaba akolanga bya Maria kine ngamba nonno ono yandiba comedian waliwo kati omanyi abaliwo nga babayita ba junior gundi tuba tuli my first time nasooka okola omuvubuka ono naba alien skin nga ajjamu bringize ngazimwambaza sasa okakikkiriza naye oluvannyuma nagenda laba oluyimba nga lutambula nga ndaba ono byayimba byanjawulo nnyo ne bali be bayimba. Ogamba otya Biswanka? Biswanka listed mwana. Biswanka linnya lyo lya swaga oba? Linnya lyange just liri swagarific. Kisegeera. Erya ddala liba litya? Biswanka ndowooza mu luganda olutuufu Biswanka. Oli Muganda? Yeah. Enenyindo? Yeah. Enenyindo ompozi gamba oyinamu omusaayi omulala aye kati oyinza omumanya Jehova gwe. Ekyamazima ndi Muganda kuba taata wange ye lumu lezen. Ate erinnya ery'eddiini? Ery'eddiini Derrick. Okay, lyo ndeni oli wa ddiini ki? Anglican Church Protestant. Okay. Yeah. Okay, tulina Biswanka agikyonyumizaako ku kabuuzi at least kati nti nsobola nga tumutegeerako okwo. TikTok togyevuma? Sigyevuma. Ye yakuyisawo n'ekuleeta? Empadde like fame. Yeah, I am popular. Ngo ine family ennene Fangon Forest. Soko benga mpamu alingo oleta fangon soja abantu bayinza olowooza tulina muntu mulala sina Biswanka yennyini. So we tell you, fangon soldier, I'm gonna ask for love. Loving you is my full-time job. When I come to you, don't reject. Nze bwe nkugamba nti nkwagala, I mean it, don't hesitate. Someone pick a chance, I take you home, I'm sure you no go regret. Yeah, man. Are you sure you know? I'm sure you no go regret. I'm sure you no go regret. Kayimba okafuluma abamu nga baka confusinga nnyo ne
avairota mukwano gwaffe akunyumira amalobozi gesanga bwe gatyo what yanti kati vairota y'omu ku bampa content ku TikTok nze omanyi abakwa content batya ku TikTok abangobera ennyo ku TikTok bammanyi nti njeereza abantu shegera so kati mu bantu benasinga ennyo yeereza mulimu mariachi vairota so kati namuyereza nnyo mirundi mingi nnyo yampa nnyo content era vairota tera nnyo kwogera kola content bugundi bwe nga omuyereza otya nga nyimba ze nga ngezaako mumimikinga eddoboozi lye shegera so kati awo nakakakola bawoza oba yeereza vairota shegera so ne bakiconfusingamu awo naye ate oluvannyuma ne balabawo enjawulo koze eddoboozi lyange ate liwoomumuko oba like liri soft si lyakusika munda no kuba eryo liri lyakusika eri mu shegera liri rough ate lyange liri a bit soft. Wageza kwagala okola koko nabo bani hit katubule hit tower hit tower because naliko oko ne Jofix takyali nonno manager wa Vairo yali manager we nangambo twaliko oko naye wane wageza okola koko nabo kati nga omanyi wano mu kunoonya oba onoonya omuntu ayinza okulaba akutegeere so kati Vairo tera ebyo kuyeereza ennyimba ze ng'oba weekubira ka paso olabe nti akukola kyakuyambako just nti olanga omanyi ye teyasobola biki ya alien yasobola nandaba ono dogo alinamu shegera so kati oli nga ngezaako muyeereza kumulaga nti mwana nange ennyimba shegera nina eddoboozi eriwooma bw'ofuna yakuyereza nga nze nkuyereza gwosobola okunyamba kuba nawo nakola kisoboka singa oba olina passion kati abakuyeyereza kyemmanyi weebali abegomba awo era weebali abagamba nange nembayo kuba nange nabeera ngawo nengamba kati nembayo n'akayimba ng'aba Vairota we balina abaliyamu bashegera alien mukwatagana mutya alien akutulemu ekitone TikTok paka okutuuka n'omunoonya nekijja kitya baako tubulireka ye yanoonyamuko alien skin ng'amaze okuba pate ngekuba etambula pate yali tenaba nga tebade yali kwali yali tanafuna mpi Pallaso yamukuba Pallaso yali tanamukuba kati agenda omukuba nali najjaddewo nga woli awo kyabeera wa awo na trendinga nnyo okusingako emabega mu bantu nga amaze ofuna empi bamukuba empi ez'omukisa naye kenyini yakyogera n'agamba Uncle P bw'onsanga nsamba busambi luli wakuba mpi naye nkola bwe nti kati bwonna nsamba obusambi kubanga nalirituulako lyonna netuconnectinga kuba kati we bamukuba empi nze nalina ku dduuka manyi nali nawe nkola ku dduuka ali ekatwe edduuka lya alien litunda spare kati munaye bamukuba empi musanga yadduse kuba nali ne Saddam omu ku basajja be ndi mu kunyuka nnonye yali ayitiddewo ku dduuka nakutwala kufangu neweebaka enkera n'okomawo anti kati kolo yali ayitiddewo ku dduuka oshegeera nga bamaze omusabula eri empi nga tatunamanya amukubira onaakubira alien amanyi biri fine embeera amugamba njala kuntwalako waaluuna ani agamba Pallaso Saddam okay amukubira nga kibanda njala kuntwalako wani waaluuna tulye ku piraawo biki ko kibanda gwe kyomanya gwasesedda bwato we yamugamba omanya amatu gampuma ekyomanya gwasesedda kati namugamba jangu eno manya ne tugenda eyo ku ntebe side eyo tugenda otuuke ngala omusajja bali awo nga kubiddwe enkuba omusajja waneno wagwiza oluyi vest eyulise mu mugongo kumbe Uncle P ava muyisaamu giri ez'amaanyi otalo lwali lw'amaanyi lwakuba abantu balaba luyiru mu nawanika emikono nali bamuyisayisiza mu deezi namusanga sibo wano face eggs kyobala yamala enako nga tajja alien skin amanda nga tajja ku live yalwawoko abo bonna biki bamukubira atuli awo bazahara interviews ezo bamukubira ankubye mbadde simanyi oshege nagirabe bali nekezi namuga kyogamba yankubye naye babeereyo simanyi lugogo banga naye tubeyo nga mwenda kati munange naliwaawo kitegeera kuba yamugamba gwe kyomanya gwasesedda ngenda omutuukako kibanda ate nambuzi ekubiddwa enkuba ng'empi zeesaze wano kati ng'ali eyo yeekukumye
ati namulaba wala yali akankana ngati wala yati ekisajja chegeza Pallaso yakola Pallaso nganda banga omutini mu size yakola mu Pallaso alinamu naye ate yali ayogeza confidence ate oludda ng'agamba gushomanyi omuzanyo ngumukubi ushegera nagamba gugenda labe ekigenda obeera ku internet kati ngamba oba omusajja ono alimu olwannabbi kishegera olaba asoma nti kati omuzanyo gugenda kyuka bwe bityo mu mbeera eyo etubeerawo awo oregali yali agireseewo aiga yali tatambudde nayo champion gudo yali amwerabidde kufanga yali tatambudde nabo kuba abantu baninyanya baga champion gudo gusingo kukakasa mu kazanyo kano kole yali amwerabiddeyo ndowooza ibula kabadi yali tanaba kuyingira mu kazanyo baida yali tanaba kubeera tanamanyika amanyikiddwa nnyo wano ku bya Keys Sandrali gundi Katsi ne Sandrali ya ibula wamanyikiddwa nnyo yes manyi bamutoyo muvubuka yavayo mukomera yavaayo dda okay atulinde Biswanka katunyumyamu ko wano mpola mpola ofuna otya chance mu baana bonna abali kufango n'abavubuka bonna abaliwo olayiko omukisa ne gugwa kuggwe okuva eri kimenke wallahi okola ki okuba nti gwe yawo oluyimba si gwe yasookera ddala kweri olimba ate si alumba olimba lwange kale lulwo n'ekyeŋŋamba okuba nti like gwe gwalaze mataala ne tulaba luganga apushinga gwe county za champion gudo zigenda kugwe chamba nga fango ni bweri n'abana bayi naye omukisa ngambe tebaguzibira ku riziki teweta kona okiba kuba kiba kijja kubaawo mwana so kyabaawo ng'olwedde ate nange ndi mu bufumuko segera kuba kati mu kusooka biki bakule akufunye balowooza alabikono ddogo talina amunnyo naye gera ate oli mu buufu ng'okachinga up ne pace owamatuka w'okuyingira Kampala kati Kampala munaye mu buto mwe banzalirawo mu Ndeeba bikyawo kati wabula embeera bwegenda ekyuka tudda mu kyalawo nga ndimu nga pifaawo embeera sente bikine tudda mu kyalo eyo waffe eyo kati nze banzaleyo mu Mubende eyo Kasanda Kikandwa Mayirikiti waliwo biwulidde nako Kasanda je mpulya ne situukangayo side je banzala kati netudde wamuze ekingeno site kalubyemu nenga ate banzalira wano mu Ndeeba biki no manye byokusemukane tuddako manya Kasenge yo tudda bayo tudde yo mu Kikajjo bikyawo bayo tudde Nabbingo biki tulio kate tumala esakala tulogeza ko tambuza akazanyo mwa tukate mwawukana n'omukulu ne muvaayo oyina show feeling ekyenjawulo nti osanga singa nalibadde enkyali wali nalibadde wala okusinga ko twawukanya wangambe ki kali ngenda nkuba akayimba kamayukanyo eggali nawe olira mu mlintika ulira eggali y'omukulu nga tete kyamuwulira eggali eggali batambula nabo ibula kabadia nga yagala kumanze yakabane mujja kundeetera ebizibu omusajja ngobe ngende mmanju okweyamba baagala bankume ne baganze siri kibanda n'oluyimba lumu baganze n'oluyimba lumu naye mwagala munkuume ibula kabadia nani ne champion gudo ngavudde ku ali enali kumanze kati omukulu n'abala dogo na yagala fuka kibando mpya mufango kati ate nga jugula ne mukayimba nga muli mwaka gamba fango soldier oshuulira kanoza nalozo ono dogo ayagala kuwamba gali yange kabadi yagala kumanzi nenga azembaga temunkuuma sinze kibanda nina akayimba kamu oyalina bungi bungi najawezi basasula nenga bannemerako kati omukulu we yabimanya n'ataali yadera n'ensonga endala zibaawo mbu ate omuwala ate biki nebyaliwo so nze bw'ososa obulira ensonga endala eyo olona ensonga y'emu ku zo ngabba male sigyogera bayo n'endala ng'ovudde ku y'omuwala gwe wapiikiza ku live saapiica naawe olwo mpisa muzanyi wa Blue Move saapiica wayi mumanyi okutunuza eri kamera ntuli amaloboozi kwange gayitamu edasebo so kati jasi omuwala ekizamo kwengerako ko wane eno office nge side eno jasi omuwala yali mukwano gwange ngazze kayate nenkola ensobi nembeera ku live ya TikTok nga siri mu saati omwala yajja kufango niyo wali osigadde wakabo nga bagenze kola nga bagenze ku show kuba kolwo saagenda nagamba nemmwe muraga nga mubamu nnyo ensindikagano bikina kuba ekyali kyantanudde nga twagenzeko muraga ne bakuba omu kubakumi b'omukulu nga ne abayaye bano abalaga nti baggaali tekuli ataasa
Oshegeera. Kane ngamba bo bali batono. Ate nga bakola effujjo oshegeera. Bwe mwatambulanga na abafango. Abo nyini bakola effujjo. Mubamu keffujjo tono biki bino ebyawumanya okuvimba byabaniga. Twabaze n'omukulu. Muveeyo. Hamunaye nga abaana bali awo manya alipanda bikoze bitya. Magena bakuba omu kubakuumyawo ne ngamba nze nga nzirayo mulaga kati ne ngamba omukulu anko nze sidda mulaga leero. Nze nabitidde biki kati ebyo nabyo nga bimunyiiza nti muzoleeza oshegeera. Yabwe ekito. Kali ne ngamba sidda kani nsigale waka kulayo mbani kulayo. Julio nankubira oyo wesefu simbo oba wesefu oba wache gwangamba ali nange mbira si angamba mbono kutokotoko oba wasefu simbo oba wesefu si ya mukuma nankubira wesefu si bajeri kuma president mbu naye wesefu si gwabera yinze simanyi nankubira ngamba se neto yogere bate binakubya ojja kogere bakuwele zigaliro yeno bagita mbu report mbu report tujja malova wane gali okusanga ole kusabula empi uya ku TikTok mbu ate mbu SFC ya mukuma kati ngendo we ankubira Biswanka otumbula busegu mu fangoni namugamba anko nedda kanzije kola live bichawo Julio yakubira ate of course wakubira omukulu yabakubidde nenti mawo nezija kola live faster awo omwala yenga tabitegedde ngojja kola live yabimanya oba amanya sawa kati yakugira yetuse yabimanya na ngamba sikuletedde obuzibu kibishita namana agenda enkero omukulu nangamba Biswanka soko ogusalemu ko kanzoke ngumuzemu kati ntugenda laba maasawo mbombereka mbumaya nga unagamba suspension kati nga kusome bagambye bakususpending zetu tulabe kiddako kati yakonge nembera nengira nga tebimalayo ya ngatera bwe bityo nofuluma nempa kwa ngatera yachogera nkutadde management kati wafuna management endala Biswanka wali mpola management tenabawo eri official naye ojetaga waliwo n'omuntu yali akumbuuza wallahi waliwo omuntu yali akumbuuza management ngamba ntojina bamuyita ayina jimba yita suplex eribweyogerere bamuyita twinity yali nga akwetaaga bubi era yali ampise yangambye nkuyite ojje kureba ina Mr Kampala bwe bateriiwo gwe kyogere wanene olabe wesigenda ku management eri official bufuna omuntu ayagala ulida naye bya management ebyo kyembasitira byagala maana baba bagala tena kutegerera ku talent yo depends mwe abakola ensobi nina ne gwe nataasa ngo abagenda musiba milioni 29 abamfula manager we nenga ina management naye mufuna okuwakirira olina kutera wakamotoka nakulaga ennyumba niso onomalaga sayininga bipapula ogendo bisomamo oluvanyuma nga bikutte webiti andi kati kyekyo kyemugamba nti management baba batuuka ate ne bagala okutegerera ennyo ku talent yo contract kyebayita contract mukkanya kikyoyagala nekyayagala omutakwatagana tobisayininga ate ebisere bimu bazibleachinga gwe gamba nti nno weetaaga contract etagenda kutawaanya ofune lawyer ye mwenyini akuwe sente wefunire lawyer mukole papers wa ina abanyambako mwana shegeera bakimala the people that I work hand in hand with wali nazo omugagga gwembadde ni wali ngabe bugambinga wali benkola nabo vije muno omumanyi vije muno omuntu aveni sa nyambako shegeera mpola tumanya tuinzoba kentu nzikiziganye yakabye yamanje tukako zembade bantu omukisa ogumpe ngwe twinity wa suplex gym olabe olabe magic okay atulina Biswanka geza kubanga tunyumizaamuko akali kayimba kakumeko obwo buyimba ketwala bafango ninga like oyisamba kekasooka oli blessed sibanga cap coming bwate ngende negayiro yimba kayimba kakolako kane katambula kwa comedy no da side ye comedy kineno walo ogegenya kale ku TikTok then ofuka ate ebya ddala okola bibyo nawo nonye abakugegenya abalala man fango nani yasingo bera mukwano gwo fango andagani ibula kabadia yali akuume nnyo ne yanyangwira ngamba nino yalinga nga Sadamu yali anyako gabanga era gwezidiramu wano wagaje bisi Sadamu oyo ne bana abakugali yali asinga okwangwira yalinga kale ne kondo oyo emirimu gijja kati mukola ebintu bitambula mpola tuline ne Biswanka Fangon Soldier bwatu bwe yali ayimba kati tegeza tojja kasi yako kagambo nno kati nate nno nokassa mu luyimba
bakangamba bogambe mukalezi kase mu biki fango neri kamaani biki neze nali nyimba tekali bantu basenga kategeerera nnyo kugwe kwa kagamu kubulira amazima ngeje kali nagattako katoli tojja kuddayo ekitegeeza katoli kubira ndi bidalamu kwali nakulira ogambanyi sonyiwa kimeke nkomewa gwe netonda emirundi naye kati obuzibu bwako nekugana okwaniriza omukulu tasonyiwa kati gwe walaba Uncle Pinga yetonda yamusonyiwa atawonzi nagana nnyo okulinnya ennyonyi ali tasonyiwa mbu yafiira ku magulu nga bawooli okitegeera kati netonda nemuweereza nga ne message ku simu wonna biki I don't see any future nyagala siri naawe anko siri nenga byali baddala bali omulimba yagala kuddayo siri yasinga njagala naye kati nalaba nga omusajja yetasonyiwa nga kiganye ngamba ize nogenda n'ebirala ndaba ate kati se bwe bityo bakadama mbagala nnyo era bakasitoma baffe nnyo era bagoberezi baffe nnyo kimanyi bakola challenges eziweeraweerako oko about your phone anko nze wendi wanatuzedda wali ali ku interview ndi wano Jessica interview katono nnyo so tuli wano baida twetegekera nkuuka begenda mu maaso ngulu Abitex yakikuttemu Abitex promotion naku z'omwezi 31 December tugenda banga tuyingira omwaka tubadde ku bakadama bakola challenges kimanyi nyingi bawisule yakagamba bakadama chomanya bakabi mwana just lwakuba nti nganowira mwana struggle gye bayitamu eba yamanyi bwerwe Saudi wone gwe basu wasole gye ndikola kalo gwe basudde eddalu bwe bityo mwana nga bamaze muli akosente mwana bakadama abo abate balina ekisawe bakwagala bangamba walina bakadama mu inbox awo tebajja nze ndi mwana muto ayine emyaka emeka 16 15 19 nina 19 naye nga ebyabakazi sibigenda nnyo Allahu akbar osaze olimbe gwa ndiga yantomera kuba neddira ndiga omanyi kuliko abakula abantu bagenda labanga obeegaana bakadama bakyala mwana olina mu waifu ba waifu sina wadde ndi awo single and it's okay kyali music tukitambuze tulaba abakyala banajja oluvannyuma nnyawo bagala ina abamu nina omusajja wange yayimbira bakadama akayimba bamita Sam Kent Musoga wawa soga amaliza okufuna kyabazinga kayimba agamba nti mukwano weekuume munnange tuulokole ensimbi kaninde lwolivayo ku kyeyo nkolowoozaako ero nsula wano mwoyo ajja okukola oluyimba olwo nzina lufa luvannyuma tukola stories zikwata ku mitima gy'abantu ngendo following oluyimba okumuggukako nga olaba bwenkufunye wano nga ayina kadama naye yali girlfriend we girlfriend nava wano mu Uganda n'afuluma eggwanga naye mu kugenda yatunda ebimu ku by'omu nnyumba ayinayo n'akateeke n'akatunda namuteeramu sente agenda akole bakole bonna naye teyalina smartphone bulungi kati nga olanga olina ekyaliwe weyakozesa ku simu ya kyaliwe kyaliwe ate ne beekwana sente ate omukazi ne sente yagenda obera emyezi 3 amugamba tofunayo kasente ompereze ente enjizeewo nkole nga naye bw'okula tugatte twekulaakulanye nga takyabitegeero linga yamuwambadda so twamusanga ali mu mbeera ey'ekyayi era akola interview nga kaba amaziga amaanyi ng'agamba kadama tewali nkoze kino bulijjo ndaba abalenzi beba bakadama ate kadama ndio gwanzibi akole naye akole laki yesigulira sente mbadde nsabanga omwobubaka obumusaasira omugambe Sam Kent then oyongerezeko ebigambo Sam Kent basi simumanyi mwana tomumanyi brother jampola kati bubaka kibwenyezo muwa just talina besigulirako abakazi kati wavaayo n'amuswaza nga bulunokke jamusaba sente oli eyabbono ono mpozi ayinza bayi yaswaza oli naye just yakole ezize aleme kwesigulira ku muntu ate bakadama abalenzi bafulako sente eno baweeyo obulowoozo bakadama gye bali bangi abalaba basisters abaliyo n'abantu abali bweru bakadama mwana oyinza okukola ensobi ntono nnyo bakutabukira bakukyawa omulundi gumu nga naye okoze oluusi obadde owa opinion kati ebintu ebimu kiba beta notabiwako opinion nedda wala okubagumya nti mwegendereza abalenzi baba temubanyiiza mubaweeko bye baba baagadde and so on batuwe ku sente bakadama ate oyagala kunyiiza bayita riyadi bakadama riyadi okay kati ko tugambayo akasembayo Biswanka wali mwana ali steady just mpola mpola kawula kano bakaita Kamaira Angel kagala nnyo oba ngo tuwa kapera ko yimbo lisembe notekamu erinnya lyako bakaita Kamaira Angel ka TikTok Myra Angel Myra Angel beauty princess kakabikanyirira ala kawala era kati gwe ngako kamera kati ngagwe koine egundi ye like muli bachali nnyo era so mugamba nti Biswanka so muteekayo cha application kye no chikiriza
Just Biswanka. Aina wa kayimba. Yeah, want you. Ke kali latest. Soko tuwemu awo. Kikaba kaseera kalungi nze bwe mbandi nawe mama. Romukwano mukwafu ngompa. Asante my love. Every minute with you chimala. Nze nkwagala nnyo kamala. Bwe zibeera ntuyo nkamula. Nze ndikwagala ntakera. I want you to love me baby. Yeah, that's it. Back it, I want you. Gamba, I want to love you, Maira. I want you to love me, Maira. Oh yeah, man. So kumpa mukalimpa. Auntie Maira bambi. Chakabinyo. Kati yayigira wa kamera stela bakazi bakwata kamera. Igiza trainings abana abangi mukazannyo. Atala gangeri jaji tamuza mwana eri professional. So wana. Wakabi. So umpa mukali akayimba akasooka emabega. Ne Mairo kakoze ne kalango kenkuka siro. Tikamfuwe nkole sente mfune nkutwale munkuka. Asatu mu December nkutwale munkuka Maira. Maira tunagenda naye munkuka. Chawirida. Tugenda bayira wali munkuka ne Maira Enjo ne Biswanka. Abantu bebweyogerere wansi eyo amuyiri Biswanka hiya ku Swazi Club. Bwekata jirijiri angenda kwogeramu naye twaba tusulumu baletera wansi ataba kubekubemu nze Sonko Muhammad nyongero bajukiza ntukola airport pickups boboko mawono mu Uganda. Contact me 0706794729 namba nge yesimu. Tukola stories kwata ku mitima gy'abantu ebiseera ebisinga obungi. Osolo bango komawo waneno ne tuberanga tukwatagana fenna ne tubanga tutambula nawe bulungi nnyo butereevu ddala. Tubagamba nga bujjo nti butambula naffe banga donate automatically because kituyambako okufuna amafuta gatuka ku bannaffe abali mu bwetaavu. Tuyira sister waffe eyagudde eddalu ali mu kiyumba. Tugeza kunonya amagezi tuyinza kumuyamba tutera kuba ebyembi makatikati nga nkola story ate police yabakutte ne bateeka ku deportation. Ate nga mulalwa ajjamu engoye tayagala kulya. Tetumanyi sabe Katonda tulaba basolo komezi bawo wanene ku butaka. Nze Sonko Muhammad batonda n'ensi yange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.